akoseke kabiri nage omayi papa ino biba byachukuba obufulirizo nga buli kajja keko nayenga olunaku lwakutaano tuba tukuzaayo emyaka emitono mingi emabega muze hate zoka zetubeera tukubira buli Friday ate ng'olwaliro ngenda kubeera nga ntambula nammwe kojjukira koyagala kakukolera kakusanga mu mbeera kakunyumira nga na buli kati bw'okawulira kaba kapya nze leero bwani kansabayo ka byonna twala ka Mumbejja Mariam Ndagire ebyange byonna byennina byonna twala na luno luyimba bw'oluwuliro zinemu naguno mutima gunuma nago gugwo nze simanyi nabyanca byonna gw'omanyi okategedde nkaddemu okategere bulungi kakaddemu gumu naawe awo nyimbye chorus kanyimbe verse nze kamba muzanyira kenjagala olwaleero nkaweerezeeko bwe munakazannyanga leero ŋŋenda kumalirira seetaaga kumalirira mbireke iye lwaki bwe nsazeewo okumalirira malirira nze kabe kayimbako kabyonna twala kabwerezaako mwami saawa mmeka ezinaabanguyira okujja eminyinya nga nkyogedde ziba mukaaga munaaba mutuuse BBS Telefine Koli program ebeera tukyakyankyɛ nze Florence Nampijja musibeyo mutya ejaleero gitambudde gitya week mugiyiseemu mutya tuyingira weekend abagenda mikolo egy'okukyala egy'okwanjula egy'embaga tubagaliza birungi byereere omukama abakulembere abateremu obwangu buli kimu kibe leero mazaalibwa ga Harriet bwani kangenda kusindikira wano ku bifaananyi wali yali mukozi munnaffe wano Sanyu Harriet Nantumbwe leero mazaalibwa ge njagala kumwagaliza ku mazaalibwa malungi bambi na buli omu yazaalibwa olunaku olwaleero biri luddawo kale ngenda bikebeera wano mbikuweereze na buli omu yazaalibwa olunaku olwaleero namwenna tubagaliza amazaalibwa malungi ngenda kuweereza ebifaananyi bwanika lwakuba sibiraba wano wena bitadde kale aziweze 12 ezakayita ku ssaawa 11 St Francis School of Health Sciences bateekamu ensimbi basangibwawo Namataba ekyo kiri ku Jinja Road gwamanyi emukono mu tawuni akasitova emukono oddako Namataba bagenda kusomesa omwana wo courses nyingi ddala mulimu nursing and midwifery mulimu clinical medicine mulimu pharmacy mulimu ne medical laboratory ku level eya certificate oba diploma kisinzira omwana ekyo yamala eyokuna abagenda for certificate yamala ey'omukaaga abagenda for diploma balina ebisulo ne buli kimu kyolowooza nti kisobozesa omwana okubeera ng'asoma bulungi oba ng'ayita bulungi ku St Francis weebiri abakubirako ku noti 753392 ojja kubeera nga bafuna. It's beautiful Friday ngenda kubamba wa music tugenda kola fena lwosaba lwengenda okubeera nga nkuwa tubeere nga tutambula bwe tutyo kale kambazeeyo katono byonna twala munnange ebyange byennina byonna twala na luno oluyimba bw'oluwuliro zinemu naguno omutima ogunuma nago guugwo nze simanyi nabyaca byonna gw'omanyi. Hey!